Godi akukuluma nti ebigambo by'obutemu ebimwogerwako President Museveni bigendererwamu kukyusa emitima gy'abalamuzi ba kkooti ensukulumu olw'okubanga okujulira kwe kulindiridde kuwulirwa maaso g'abalamuzi bano. Agamba nti ebigambo ebimwogerwako President Museveni tebyetaagisa era bigendererwamu kulaba nga abalamuzi bamulaba ng'omuntu omusse ennyo era omutemu alina omutima omubi olwasobola okukyusa emitima gyabwe. Godi ayagala kkooti eyambeko President Museveni okumanya ebintu by'emisango bwe bitambula wamu n'obuyinza bwe bulina okukwatibwamu bw'aba atunulira ensonga eziri maaso ga kkooti. Godi ayongeddeko nti ebigambo byayise eby'ensimattu ebyogerwa President Museveni ng'akyomera abalamuzi mu lukuŋŋaana lwabwe olwawamu olweza emyaka 17 ng'ayagala okumanya lwaki tebamusalira kalabba nga kkooti yakakasa dda nti yakola era yeenyigira mu butemu bw'okutta yali muganzi we. President Museveni wano gy'oli abalamu mu lukuŋŋaana lw'abalamuzi yakyomera abalamuzi ku ky'okuyimbula abateeberezebwa okukola ebikolwa eby'obukolobero ko n'obutemu nga tebannaweza nnaku 18 ku alimanda nga beekwasa nti ddembe lyabwe okweyimirirwako n'okuyimbulwa. President awa omusango gwa Akber Godi ng'ekyokulabirako buli olukya era ne yeebuuza lwaki tebamusalira gwa kufa nga kkooti erina obujulizi obw'enkukunala nti ye teyali muganzi we mu bukambwe obw'ekitalo. Godi yasimbibwa mu maaso g'omulamuzi era n'asingisibwa emisango mu mwaka gwa 2011 ogw'okutta yali mukazi we ku lw'okufuna obutakkaanya mu maka. Wabula teyamatira ebyo byava mu musango ku maaso g'omulamuzi Gidudu era n'ajulira mu kkooti ejulirwamu era ng'omulamuzi anaatera okuwa ensala ye.